Owekitiibwa President wa Uganda, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssebo, n'obuwombeefu onansonyiwa ne mwenna abava mu Ssentamu family nsoose okusaba ekisonyiwo. Ebimu ku bigambo bye ngenda okwogera olwaleero biyinza obutasanyusa, naye mbadde forced okubeera nga mbyogera. Owekitiibwa President, tukwebaza nnyo emirimu gy'okola era tukusabira nnyo, era ndowooza ebbanga ly'otambuddeko mu diaspora muno era nange ebbanga lye twasisinkanako wandabira ddala nti ndi musajja eyawaayo byonna olw'eggwanga lyange. Naye ate naawe ssebo Owekitiibwa President, nkwebaza nnyo okuba nga naawe wasacrificing ebintu byonna olw'eggwanga Uganda. Owekitiibwa President, tukimanyi bulungi nti abalaba oyina bangi era naffe abalabe tuyina bangi, kubanga Museveni emyaka gino gy'afugidde eggwanga lyaffe ayonoonya abantu baffe, ayonoonya family zaffe. Nze Owekitiibwa President, mu family yange ne bannayuganda bannange, ate mwenna mukimanyi, bannayuganda mwenna buli lwe muvaayo okwogera amazima tukyayibwa. Waliwo omuntu asobola okubanga ayagala kukutta ng'ava mu family yo. Waliwo omuntu asobola okwagala bakusibe ng'ava mu family yo. Kaakati njagala mwabava mu Ssentamu family muwulirize ebigambo bino. Munaatusonyiwa ate tetujja kubasaba kisonyiwo kiri awo ky'amaanyi, because muli bannayuganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala ebigambo by'omwakole kwegamba ebintu byonna bye mwakola okubeera nga mukumaakuma Kyagulanyi Robert Ssentamu okumutuusa ku stage we yavaayo najja n'alayira okutuweereza, n'alayira okutukulembera. Tubeebaza nnyo. Mwe mwenna abaali bakulu be, mwe mwenna bakulu be, mwe mwenna batoobe, mwe mwenna basengaabe, mwe mwenna abamumanyi, tubeebaza nnyo. Naye Kyagulanyi Robert Ssentamu waatuuse, mbadde nsaba bw'oba omumanyi kuva buto, bw'oba oli muganda we, bw'oba oli ani yenna, mbadde njagala mutegeere nti Kyagulanyi Robert Ssentamu waatuuse kati he is a property of the nation. Waliwo abantu abafudde, waliwo abantu abakyafa, waliwo abantu ababonerezebwa abalina ebisago olw'okuba idea ya Kyagulanyi, ate ffenna nga twagibayinga. Kati mukulu wange oba mukulu munnange Eddie yawe, nasooka n'endaba Nyanzi. Mwasooka ne mubeeraawo, mwe muli bakulu ku Kyagulanyi, muyina deals e Kampala awo mubadde mubeerawo, abantu abasinga e Uganda mubeerawo lwa ddiiru. Mubadde ne vulugu gwe mukoze. Twasooka ne tulaba Nyanzi, kati surprisingly twalabye Eddie yawe. Eddie yawe ebigambo bye wayogedde kankubuulire. Eddie yawe bwe tukeera ku makya ne tukuteekako natti, ojja kubulwa ne woolya. Eddie yawe bwe tukeera ku makya ne tukuteekako natti, neno mu diaspora ne mu America eyo gy'ojja gye weekwekwenyeza. Mwe mwenna kakati mufunye popularity lwakuba Kyagulanyi. Ate mujjukire simwe mwekka abali mu eyo Ssentamu family. Mulimu abantu abalungi, mulimu abakyala abalungi, mulimu abaami abalungi. Kati gwe bw'oba osuubira nti oyina omuntu wo yenna avuddeyo mu politics nti naawe ojja kuvaayo mbu abantu bamanyira family yammwe, abantu bakola ki? My friend,
Don't take us for granted. Ediawe, this must be a warning. How much tegera? Kyagulanyi Robert Sentamu obulamu bwatuuseemu, obulumi bwalimu. Kyagulanyi Robert Sentamu bwafuluma n'agenda ebweru, Mama Babi alowooza nti tagenda kudda. Omukazi omutima gumukola ki? Negwe Ediawe bw'ofuluma n'ogenda, mukazi waaba akimanyi nti ogenda kukomawo. Muleme kubeera nga mutusiriwalirako. Muleme kubeera mumanyi Museveni yagenda n'aboonoona. Mubadde mulowooza nti Kyagulanyi National Unity Platform agenda gikwata nti ya family nga Museveni bwakutte Uganda, nti Salimu Sale, nti Muhoozi, nti simanya mukazi we, nti simanya muganda we. My friend, National Unity Platform oba People Power si ya family. National Unity Platform ne People Power byaba na Uganda. Kati mweweye yenugwe baluma, mutwesonyiwe. Muba musuubira nti this is the way gye mugenda okubeera nga Kyagulanyi Museveni kubanga Museveni yalemererwa Kyagulanyi. Twasooka kulaba ku mutabani wa Nyanzi atandika mpola mpola. Kakati naawe ovuddeyo otandise. Bannange mutwesonyiwe. Neno message egende gwe ku buli muntu yenna alina ekifo mu National Unity Platform. Family yammwe mwenna. Ng'olaba omuntu alina ekifo mu National Unity Platform, tekitegeeza nti ekifo kyalina kya family. Tekitegeeza nti oli Secretary General Louis Rubongoya nti baganda bo bajje batandika okubeera nti. Tekitegeeza Mbolopu Joel Ssenyonyi nti baganda bo bajje batandika okubeera ki. Bannange mutwesonyiwe. Jane je tulina ya amaanyi, olugendo lwe tulina lwa amaanyi okubeera nga tuli baletinga Uganda. Uganda yaffe mugirabye. Ediawe nkuwa warning esembayo. Jangu omenyewe ebigambo bye wayogedde. Otherwise Ediawe tugenda kukubaninga musically. Nga bwe tuzze tukola ba Chameleone, nga bwe tuzze tukola ba Kenzo, nga bwe tuzze tukola ba Bebe Kulu. Ediawe jangu omenyewe ebigambo byoyogedde. Failure to that tugenda kukubaninga musically. Ate okimanyi ffe bwe tuwogera. Muleme kutumanyira. Kyagulanyi alina, he has enough. Uganda is on top of his head, that poor man. Kyagulanyi temumanyi information kijja alina okuwa abaana abo. Abazadde b'abaana abo bafuutu soja ba Museveni basse. Bafuutu soja ba Museveni baalaye. Mumujja wano mugamu mutumanyira. Ediawe jangu omenyewe ebigambo ebyo. Ediawe nkuwadde wiki namba ngoze omenyewe ebigambo ebyo wagoze. Simanya bwe wabadde ngokola ne gundi, simanya ne kakalamu wanna leero. Failure to that Ediawe togenda kubaako concert gy'okola mu diaspora. Togenda kubaako concert gy'okola mu Uganda. Music wo agenda kubeera nga akola ki, because kati nkimanyi ogenda kufuna bana aba regime bajje nga boogerezeganya naawe. Ediawe nkuwadde wiki namba. Tukuwadde wiki namba jangu omenyewe ebigambo ebyo. Failure to that ogenda kututegeera. Muleme kutumanyira, muleme kutulowooza nti no Kyagulanyi. Muleme kulowooza nti na Kyagulanyi. Then Kyagulanyi bwe yavaayo okutukulembera. Then nammwe family yonna mujje mutu. My friend, ffe Kyagulanyi ye president waffe. The rest tetwagala kumanya. Kubanga nammwe ebizibu ebitubonyabonya. Gwe Ediawe ebizibu ebibonyabonya bannayuganda. Gwe Ediawe bannayuganda be batta. Naawe mulimu mukwano gwo. Muleme kutumanyira. Ediawe nkuwadde wiki namba jangu omenyewe ebigambo byo. Failure to that ogenda kulaba. Tugenda kudiringa na